Omulabi waffe omulungi nkwaniriza nnyo mu kanyomero kano we tukutuusizaako embeera y'obudde. Omwanjuzi nze Lubega Micheal. Enkuba ekyagenda maaso n'okutonya mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu. Era bwe tutunulira ku bifaananyi ebyo ebikubiddwa ku ssemazinga wa Africa, bitulaga nga omukubo gw'enkuba gwongedde okuseeseetuka nga gudda mu bukiikaddyo bwa ssemazinga wa Africa. Ekyo kye kiviiriddeko ebitundu ebyo ebiri mu bukiikaddyo bw'eggwanga lyaffe okubeera nga bikyalinamu ku nkuba. Mu biseera eby'okumakya mu bitundu ebyo ebiri mu masekkati g'eggwanga lyaffe tusuubirayo enkuba okutonnya. Ne mu buvanjuba bw'eggwanga lyaffe tusuubira nti enkuba ejja kutonnya ng'awamu ejja kubanga erimu n'okubwatuka okw'eggulu okukosa n'ebitundu ebyo ebimu ebiri mu bugwanjuba. Yo mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe tusuubira akasana okukeera okwaka okuggyako mu kitundu ekyo eky'omu Lira gye tusuubira nti nno enkuba ejja kufuuyirira. Wabula olw'eggulu embeera eno tugisuubira okukyuka era nga tusuubirayo enkuba okutonnya mu masekkati g'eggwanga lyaffe nga n'ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 27. Yo mu buvanjuba bw'eggwanga lyaffe mu Jinja ne Toro tusuubira enkuba okutonnya kyokka nga Soroti ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 30. Mu bugwanjuba bw'eggwanga lyaffe tusuubirayo enkuba okutonnya nga y'amaanyi ng'erimu n'okubwatuka okw'eggulu. Mu Kaseese ebbugumu tulisuubira okutuuka ku degrees 29 so nga ate yo mu Kabale ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 23. Bwe tweyongera mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe nayo tusuubira enkuba okutonnya mu bitundu ebisinga obungi nga n'ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 32 mu kitundu ekyo eky'Ekkotido okukosa n'ekitundu ekyo eky'e Moroto. Bwe tweyongerayo mu bibuga ebimu ebiri ebusukkansalo bw'eggwanga lyaffe mu London tusuubirayo obudde okubeera obw'ekiddedde so nga ate yo mu Cairo tusuubira enkuba okutonya. Olwo mu Dubai ne Nairobi tusuubira akasana okwaka nga era mu Dubai tusuubira ebbugumu okutuukira ddala ku degrees 27. Ebyo bye tukujjidde mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera y'obudde n'olunaku lw'enkya tulindirire mu budde bwe bumu. Nze Lubega Micheal.